Ndi muno mulimu ensolima mwino zigoba mangu. Kadi ekitawanya FDC n'okulaba nga bali batuse n'okutukoga nti ekibiina oba tukijjawo kitujjewo tukigirewo ddala. Nti baale mu okusooka okutereza ebintu bino nga bali mbino tusooke tulindemu kumanya oyo muntu waffe ate bwe tunakikola bano bajja kunyiiga bano Bakyagulanyi tebaalinda. Kasita baawulira nti gundi yazifunye atya agende era singa bagira ekibiina kyabwe ekya NUP kibali kigenda kwabikamu. Nze mayi kati mbabulya reality ndi mbabulya ensonga zino bwe zitambula. Singa kyagwa mu matu g'abantu Kyagulanyi n'asirika nenga kiri mu bantu wandiwulidde mwatugamba wano mulwanisa buli bwanguzi, mwatugamba mulwanisa abantu batalina mpisa nnungi, mwatugamba wano mulwanisa kino, mwatugamba kino mwagala demokrasia, waki kino kyemwakitunulira wandiwulidde obuzibu. Nze sirabangako n'olaba TV n'emala emyezi 8-9 nga bali ku NUP bali ku Kyagulanyi sikirabangako. Babanga ku President Museveni kino kimulemye kino kiganye ne bakyaza opposition naye kati ate waliwo ozuula nga opposition batudde n'aba movement bakanya ku nsonga bino ebya NUP nga bakanya abaana bavuma abantu balina mpisa abaana bano boolaba kati mpuuga yabakola ki kyali kituufu se n'olaba nga kikutta akati kitegeeza nti kino kirala limuko. Kati ku side eno ono nekiri kati nabagamba wano nti Piero yeyo mugyegendereze kubanga Piero yu singo gyegendereza ebigambo mukama wawe byayogera ku nguzi bifanagana n'ebyono nti abali enguzi mujja kundaba kyeva baga nti omulembe gwakyuse owa Piero naye agamba buli akotte ku ssente z'omuwi w'omusolo muzeyi naawe olimba oba otulwisiza okukwata entebe. Twagala kukwata abantu bano badduke emisinde bagwe myala bagwe mu nnyanja badduke eggwanga oba munfuna njaga munfune bulungi nti bano concept zaabwe zaga ofaanaganamu kubanga guno omulembe mulala muko bo tebagenda kuttira ku muntu liiso oba muntegeera. So kati awe tuli kati we tuyimiridde kyova olaba ne bagamba lule nti waliwo abantu abamu abataaga President Museveni va mu buyinza kubanga bakimanyi nti kasita ava mu buyinza n'ate entebe bwati yenna agenda okuddako awo agenda okutwala ababbi emisinde bagenda okusiba abantu wano. So kati munnange kyenyagadde obbagamba leero ababitegeera ebintu byanze banenze ebintu byenjogera ku radio byanjawulo temujja kunsanga nga nimbino ate nze njogera bintu byanjawulo nina ekintu kyembaleetera ne mugano ga nti luwa bwati bwali ekintu bwakitambulize bwakiraba. So nja kubaliza nga mbagamba nti akalulu ka 226 kajja kuba kanjawulo mukko. Akalulu ka 226 kajja kuba kanjawulo. So banafa pain aid capsule mto kuluma binywa bikuluma nyingo zikuluma abakyala bagenda mu nsonga tezibayisa bulungi zibaluma weyambise pain aid ya ku pharmacy kuli okumpi oba drug shop. Ate ne banaffe aba Genacof syrup Professor Patrick Ogwang yakolera Genacof yakolera Covidex kifuba kikuluma senyiga akuluma allergies zikutawanya asthmatic cough sore throat oina mamiro mulimu amabwa weyambise Genacof syrup ejja kubakolera. Bantu bange nze mbalese enjaka nzije mu evening drive tujja kunyumya ebintu bingi njabalaga eggwanga bayitambula mumanye ensibwe ejja kubanga etambula apa inedi musoke mujje.